naye akalulu mu kalulu kano akagenda okujja awekawo empa wagenda yiwa omusaayi mungi. Ensi yaffe esusse okusaddaaka, esisse okuyiwa omusaayi mu bintu eby'enjawulo. Waliwo yali minisita omu gwe ntera okulabako mu nnaku zino, yenna yakala bamukaza. Waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise. Weebale nnyo weebalire ddala omulungi eyekumidde ku Yuginawo TV. Amanya nze Stone M nkwaniriza mu vidiyo y'olunaku olwaleero nga nkomewo ne Musumba Kango Enjoga Abderi owa Rock International Ministries esangibwa Matuga nga sinamukuwa kasooke nkujjukizeeko banno aba ML Mode Events baga balina quality and affordable sound. Wetaaga sound ku wedding, mbaga, birthdays, introductions, kuba kwanjula, crusades, concerts, school parties. Beekwate balina emizindaalo, amataala ne stages. Basangwa ku 0750688150 oba MTN 0787654994. Somasoko obuze ku mulabi wo. Abalungi abatulaba ku Yuginawo TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amannya n'eddoboozi yenze Kango Enjoga Abderi. Mwebale nnyo okutulaba, mbasaba bambi bulijjo nno mbasaba nga tonaba ku subscribinga nga naye vidiyo eno ekutuuseeko bambi subscribinga, sharinga tusobole okutambula ffenna mu linnya erya Yesu. Yenze Musumba Kango Enjoga Abderi ku Believers on the Rock Ministries Matuga wensinziira okubeera nga mbaweereza, mbaaniriza okujja okusabako naffe era mbaaniriza okujja okuyingira mu nsonga zaffe zonna mu programu zaffe zonna nga zirina okutambula, naye nga mu byonna twatandise okutegeka okusaba buli lwakusatu ku Believers on the Rock Ministries naye nga tusabira esaaviisi yaffe. Service ki? Nga tusabira eggwanga lyaffe, Mukama aliyambe, alitaase, aliwonye omusaayi, aliwonye okugwa mu ntalo, alikulaakulanye, alizimbe ku musingi ogw'obulokole. Twagala omukulembeze atukyusiza obukulembeze, twagala Mukama atuwe obukulembeze obutya Katonda, atuwe obukulembeze obutegeera Katonda, obwebuuza Katonda nga tebukola kusalawo kwabwe. Olwaleero tuleetedde ki? Twesibe mmeka leero? No, siina kyenyinza bagamba, but Mukama alina obubaka bw'atadde ku mutima gwange. Mukama alina obubaka bw'atadde ku mutima gwange. Omuliro mu ggwanga naawe ogulaba gweyongedde okwaka, ate gye gukoma okwaka kwegamba bulijjo okoma okulaba nga embeera eyongera okutabuka, kitegeeza nti waliwo ekigenda mu maaso. So tweyongere okusabira eggwanga lyaffe tufune emirembe. Ani yaggyeewo emirembe? Ab'ensi bayinza olowooza weegiri, naife ab'omwoyo tulaba ekigenda mu maaso nga Uganda terina ddembe. Olw'okuba tugenda mu kalulu? Kyonna oyinza okitwala nga bw'oyagala, naye akalulu kabuza eddembe at the same time n'okubeera nga ensi yaffe esusse okusaddaaka, esisse okuyiwa omusaayi mu bintu eby'enjawulo, nakyo kibuza emirembe. That's why nti nkukubira omulanga nti buli lunaku olwokusatu tugenda beera tutegeka okusaba nga tusabira ggwanga. Tuba n'okutusiiba ne tusaba. Kati nkusaba gwe yonna yonna gy'oli, siiba ku lunaku olwokusatu, saba ng'osabira eggwanga, jangu tukuŋŋaane wamu ku lwoko, tugatte emikono gyaffe tusabe Katonda twenenye Mukama atusonyiwe okulwa abakulembeze ku lw'ebintu eby'enjawulo. So olunaku lwaleero njagala kwogera ku bintu eby'enjawulo, naye mu byonna omanyi waliwo ebintu ebiri mu kutambula nga bitambulira wane waffe. Wane waffe bitambulira mu ki? Gavumenti mu ki? Of course gavumenti yefuga eggwanga era buli ekitambula kitambulira mu yo. Ate naawe obimanyi bingi. Nze nina bye mmanyi naye naawe olina by'omanyi. Okugeza nze sigenda kugamba bye mmanyi. oyagala nze abakugamba bye mmanyi? Anti gwe olina by'olaba ffe bye tutalaba, kyova olaba nkuleetanga. Okay. Nga bwe nabagamba last time, tuyina okusoomoozebwa. Abantu abamu bagamba
omukulu agende. Baliwa Abalala bagamba talina gy'alaga. Kati nze ŋŋamba Mukama tuwe okwagala kwo. Kakati nyina ebintu bye ndaba mu nnaku zino bye saalyagadde bituuke ku bulamu bwo. Okugeza waliwo yali minisita omu gwe ntera okulabako mu nnaku zino. yali minisita. Yenna yakala baamukaza. Yafa Mulamu atambula naye baamukaza. baamukaza. Baamukaza bati. Gwe tomulaba, omukyalo we tomulaba, Mukyala ki yali minisita? nga yali MP w'amaanyi. MP minisita. Nze simanyi oba yali MP wali minisita, naye yali munene nnyo mu gavumenti, era gavumenti emwagala nnyo nakati bakyamwagala. Mukyala ki oyo gw'ogamba? Naye yenna akazi aweddewo. Kati ate Ono gwe tulaba ku TikTok. eh, Oyo Kadaaga gw'ogamba? kati ate waliwo omulala nga ye takyalina lugendo. Takyalina lugendo lutya? Lujja Lujja mu kalulu. era ne Mukama yandaze nti omuntu oyo anytime agenda. Agenda muyita. Naye era naye ajja agamba nti nze nange nja kufugako egindi. Kwegamba n'otunuulira Uganda n'olabira ddala nga twadda mu katemba ng'oli takyasobola kwetambuza, takyasobola kukola ki. Kwegamba ebintu eby'ekika bwe bityo bwe tubitunuulira bitwetaagisa okufukamirako wansi tusabe. Balokole bwe tugamba okusaba, simanyi oba mumutegeera ki, naye waliwo ensonga zetulina okugamba Mukama. Abalokole baakoowa osabira eggwanga. Basabye essaala gye basaba oba basaba batya? Kirabika basaba Katonda atakola ono ow'omusabo oba ow'omunnyanja. Naye tuba tusaba Katonda omulamu akola. Omanyi waliwo ebintu bya Mukama byakola n'okutegeera n'otategeera nti abikoze. Balina essaala gye basaba, nze ngimanyi. Si bonna, mulinga bataano abagisaba, temulina na national ID. Zaggwako. Yaggwako naye batukkiriza. Nange yange yaggwako. Nange sebo nkuliridde emyaka naye batukkiriza bulungi nnyo. Naye ate ogenda n'osanga nti ate bano abaleekaana ennyo abagamba nti basaba essaala eyo, osanga ate nga bye baleekaana tebirina makulu. So twagala kusaba bannayuganda nti tusabe Katonda abantu beeyongedde, amasitaani geeyongedde okweyoleka, geeyongedde okujja. Oba nyinza kitandika ntya? Sitaani oba amagombe geeyongedde okuyimuka nga gayita mu bantu ab'enjawulo okufuga oba okukola. Nzijukiramu mu nnaku nga ziizo nabadde ndi mu kibuga awo Kawempe awo ku ekyo kidde Lugoba. Kati nga ndaba amagombe gali awo gakuba gundi. Gali mu kujaguza. Nga gaasamye. Manya wabeerawo nnyo basikaali abalagira amakubo ba traffic. Kati nalabye amagombe nga nago gali mu kudirectinga abantu. Nga gaagala abantu bagenda eri gye gateeza obutego. Gye gateeza obutego. Kati ngera n'akagombe k'okufa nga nkawulira weekali. Wabirabye ddi ebyo? Era olaba mu kalulu kano akagenda okujja awo Kawempe awo wagenda yiwa omusaayi mungi. Lwaki ki kye balwanirirawo e Kawempe? Simanyi, naye nze nasanzeewo amagombe nga galina go gayisitiddemu nga gadirectinga nga galeeta okufa. Amagombe galina obulamu? Agamba amagombe galina obulamu, ate amagombe gatambula, gabeeramu naffe wano eno, gatubeeramu buli we tubeera wonna. N'akagombe k'okufa kabeerawo. Kabeerawo. Nze waliwo omuntu omu mukwano gwange baafiiriddwa abantu 7. Baafudde batya abantu bonna abo 7? Famire emu. Ate ne mukwano gwange omulala yabadde accident. Era nankubira naŋŋamba naye yafiiriddwa abantu 5. Ninga ne Mukama Katonda wange. Kino kye kigenda mu maaso mu ggwanga. Kati kyaliwo ekiti. Amagombe gayongedde amaanyi
kubanga saddaaka z'omusaayi zisusse okubeera ennyingi, accidenti nyingi, ettemu lingi, ekitta abantu kingi. Naye ate ekizibu ekiri era lwaki twagala okubagamba tusabe nti buli muntu mulabanga ekyokusaaga ne buli musaayi gw'omuntu oguyiika ate Katonda munyiivu. Omusaayi gw'omuntu guyiisa. Katonda tayagala muntu akwata ku muntu we. Katonda tayagala muntu akwata ku muntu we. Naye abantu bayiika omusaayi, bayiwa omusaayi mu ngeri ez'enjawulo. Katonda naye munyiivu. So n'olw'ensonga eyo mbasaba bannayuganda tufube nnyo nga bwe tusobola okulabika nga tukyukira Katonda, tuleke tunuulira bintu. Tudde eri Katonda. Tudde eri Katonda. Naye ddi lwe twamuvaako? Lero olunaku lwe watandika okukola eky'obwambavu mu maaso ge. Nga nkola ki? Omanyi ekintu ekireetera okuva mu maaso ga Mukama Katonda. Abantu abamu balowooza nti sigenze mu ssabo siroze, sigenze mu ssabo sibbye siyenze. Naye ne nkutunuulira Stone M ne ŋŋamba n'onyiiza ne ŋŋamba njagala ofe ng'obonaabona. Ng'onyiizizza? Anti oba onyiizizza. Kati gwe gwani yansalirawo omusango. Anti oba onyiizizza. Kati lumu nali eruziramu aba prison. Ng'okyali musibe. Omusajja omu n'agamba kati najja natuuka ne neebakanga awo nga mpulira binsobedde. Nejja ne neebakanga awo. Olina nga bayimukawo. Ne mutunuulira bwe nti. Wano teri kuwummula. Ne mutunuulira bwe nti ng'abalaba wano aŋŋamba okuyimukawo. Nsigala ne basa. Ne baŋŋamba ssebo yimuka. Konze lwaki? Yimuka. Olw'okuba oli agambye sigenda yimuka. Oli n'aŋŋamba nti oyo gw'olaba akugamba yatta abantu 9. Kyokka ekyali neewuunyisa bw'ayita ebbanga ttono nnyo ne bamuta, abantu ne basigalamu. Kitegeeza ki? Nti waliwo amaanyi agabikkirira ekibi. Ago agaakola ekibi gabikkirira ekibi. Kati Mukama wabeera ng'agenda kukola tatunula ku muntu yatta bantu bangi abo, kubanga simanyi nteekateeka ye ayinza okubeera nga yamusonyiwa ng'emu omukisa ogwokubiri, kubanga Mukama asonyiwa. Simanyi oba kyakyaliwo, naye kati lwaki ngezezaako okuleeta example eyo nti ekintu ekijja omuntu mu maaso ga Katonda kiba kitono n'ekinene. Nti gwe osobola okukeera ku makya omuntu n'omukola nga bw'oyagala n'omaliriza nga ate bikusiraanyeeko. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti gwe bagenda kusiba oli akawunga akange n'akako. Kati nga tonnakwatibwa, nga bansibye nga ndi mukomera musibe munnange. Anti ye nga lowooza bagenda muta kubanga alina ssente. Akawunga ke bakagate kawungako. Bakagate kawunga kange. Kati ku lw'obusungu ne mugamba nti ogambye ki? Nze omanyi nti ne weopanka otya ogenda kaluma. Simanya biki. Nga kwegamba akakuwadde. Ne mugamba okuva lw'ongambye ekigambo ekyo njagala olaba amaanyi ga Katonda wange togenda va mukomera muno. Bannawe buli yagendanga nga bamukomyawo, buli yagendanga nga bamukomyawo, yagendanga nga bamukomyawo paka kyali kati we natuuka nga bantadde. Natuuka nga ngenda okulaba nga yakku bantu okubuulirayo enjiri emukomera. Omusibe n'aŋŋamba naye nkubuulira esaasira gundi. Omusibe omulala. Kati we yaŋŋamba saasira gundi ne nkirowoozamu ne nga naye kikyagezaako okwogera. Ne mugamba musaasireko ki? Naŋŋamba ojjukira ebigambo bye bamugamba ebyaddala ffenna twakitegeera nti abantu tebabeepankirako. Gwe yasibye oyo omusajja. Konze nze amuwaabira koye nedda ng'ebigambo bye bayogera bimutuuseeko. So kituyigiriza ki balokola abandaba oba abampuliriza nti omuntu osobola okukola obubi n'ekigambo kyo. Era bwe nawulira ebigambo ebyo byankwatako nnyo n'omutima gwange. I had to look for that man. Ne munoonya ne mukubira ne bamuyita najja ne musinkana ne njogerako naye ne mugamba njagala bakute mu linnya lya Yesu. N'afukamira wansi n'aŋŋamba weebale. N'aŋŋamba okuva n'olwaliro nkakasizza nti teweepankiranga ku muntu gw'otamanyi. Tukkiriza tulabyeko. Naye kitegeeza ki mu ekyo? Nti ffe abaana b'abantu okukola ekibi tekyetwetaagisa kugenda kuyiwa musaayi, wabula okukola ekibi tusobola okukola ekibi buli kadde konna ke twagadde oba ke tusanze.
kati ekitugwanidde kwe kwetereeza ne tusenza Katonda ng'obudde bukyaliwo. tulina kusinza businzi. Kusenza Katonda, manyi Katonda basenza musenze. Okusenza okumuyita, okumwaniriza, okumusembeza mu bulamu bwaffe ng'obudde bukyaliwo. tutambulanga naye wano ku kido Bwe kiri ekyo ng'obudde bukyaliwo. So olunaku lumu nalaba, nali mu Geyeena, ne ndaba omukazi omu ng'alaajana. N'agamba Mukama, nakola ebintu byonna, then ne ndaba ekitabo eky'obulamu nga yali awandiikiddwamu erinnya lye, ng'era kubulako ennyukuta emu yokka. bawandiika letter by letter. Ennyukuta emu ku emu okusinziira ku ebyo by'okola. Buli w'olokoka erinnya lyo libeerawo nga liwandiikibwa direct webyo nga ddamba. Nja tuuma amannya mampi ndowooza. Ani akusesa? Buli w'otandika okuva mu maaso ga Mukama waffe Yesu nga amannya go gatandika okusangulwamu. Kati oli omusajja oli omukyala ye yali yakola ekintu kimu kyokka. Yafa nga tasonyiye maama we eyamuyisa obubi ku nsi. Aliwa Oyo omukyala oyo gwe nalaba mu Geyeena yafa nga tasonyiye mukyala maama we. maama we lwaki tiyali alina omusonyi, yali amukoze? Mbu omukyala oyo yamukolimira ate n'amuloga teyazaala. Maama we maama we watuukira okukolimira kwawo wonna onoba omukozi. Anti bino byedda bye nasoose okwogerako mu paati yaffe eyasoose, ngambaga nti mukkirize abaana bammwe bafumbiriganwe bazaale. Kyali kite. Kati oli yagaana, omwana we yafumbirwa n'alayira n'amugamba nti weefumbizza nga tonakumala kusoma, n'okola bwoti ne bwoti nkakasa togenda kufunirayo mirembe, togenda kuzaalayo, ogenda zungirayo, ogenda kufa ng'obonaabona. Maama yayogera boogezi. Maama ayogera boogezi ebigambo ebyo. Teyakoma ku olwo n'agenda ne mu masabo. Kati oyambikulira ekitabo kye byonna ebyo ne nsobola obbiraba byakola byaliwo. Kati sitaani ne mugamba kati Mukama otegedde nti naye teyakikola kubanga yali agala okikola, wabula yakikola olw'obutamusonyiwa maama we kubanga olwo yali amukosezza nga amumenya omutima. Mukama n'aŋŋamba nti Tango, ekibi kyonna ku nsi kiba kibi. Ebintu ebyo birabanga ebyokusaaga naye bibi. So njagala kubasaba mmwe abampuliriza era abalaba obubaka bunene bwe njogerako olwaleero, tusonyiwe bannaffe. Obutasonyiwa bwatwala omukyalo ono mu Geyeena ng'ali yalaajana nga walaajana nga bamalayika b'emagombe bagamba kaliraba ono walina obudde bwabukozesa bubi. Simanyi gwe kiki kye bagenda kwogera eri obulamu bwo, simanyi kiki kye bagenda kwogera eri abaana bo, naye njagala okozese buno obudde bw'olina obukozese bulungi. Yesu yeebazibwe. Bwekitiibwa naye maama kyekyamutwaza mu Geyeena. Kyekyamutwaza mu Geyeena. Kati mba ndi awo nga ndaba omukazi omulala. Era eyo mu Geyeena gy'oli? Mu Geyeena. Kati nga ye alaajana nga mukazi mulungi, nga naye sitaani agamba kale laba oyo bulungi bwo bwe bukubonyabonya. Nga yakola abonaabona ng'ayisibwa bumu amaaso nga bamufumita ebiso nga bamucunya. Ng'obulungi ate bwe bukubonyabonya? Naye ng'obulungi bwe bumubonyabonya. Nga bano ate obulungi oba kye bayita obulungi bunnuma. Kati mbadde ngenda okuddako ekyo. Gulowooza omuyimbi yajjawo oluyimba lugamba nti obulungi bunnuma. Kigambo ky'emagombe. Obulungi bunnuma kigambo ky'amagombe. Kigambo ky'emagombe yakikoppayo magombe. Bagenda ne bakoppayo ebigambo ne babireeta eno ku nsi. Fene tuyimba buyimba. Nti mu nnyimba mulimu ebigambo nga tokiwuliranga nako. Nga kigambo weekiri era okiwulira kigambo. Nga bigambo bya Luganda. Wali tokiwulirangako. Nga sikirowoozaako. Ye ate ng'akifunye. Nga ye akifunye. Mbadde manyi that is gye bayita art. Nedda. Creativeness. Smart creativity. Smart. Naye ate bo tebabeera ku creative. Wabula babeera baguze ebigambo ebyo olw'omusaayi. Kyekiri kye mbaga nti tusabire eggwanga lyaffe eri okuyiwa omusaayi. Abayimbi basaddaaka abantu. Oli n'aleeta akagambo nga ekituufu ka Luganda. Naye nga kavudde eri magombe nga bakasaddaakidde amaanyi gonna nga kalina kujja buzzi kayitewo. Nga kagambo ki nga ovugyeko ako? Nga kagambo ki ng'ogyeko ako? Maama nfudde nze. Maama nfudde nze. Kitya? Era wogamba nti maama nfudde nze ng'ogenda okulaba nga muntu ku nsi abeera bw'atyo obulamu bwe kufiirizibwa kulaajana kukaaba. Manya akagambo ka bulijjo. Si kagambo ka bulijjo kubanga kakulaamiriza. Buli lunaku kakulaamiriza mu luyimba lw'okayimba. Nfudde nze.
Lino okubeera muli ng'olamiriza nga nze nyumirwa tune nga gwonyumirwa tune okuyita ku nyumirwa tune kumbe kulamiriza. Kati nze njagala nkubuulire nalabakoko abayimbi nga batudde mu meeting emu we mubeera eri muba mussa kimu naye nga batumba competition gwe mukompitinga emission ya ya sitaani anti mu computing mubamu okuyiwa omusaayi. abayimbi abo bayiwa omusaayi nnyo abayimbi bannaye basamira abayimbi balogo nnyo naye ani atali mulogo by the way naye abantu balogo naye abantu abo balina ebirooto kati ng'ebya music etutumu ate bo balogo nnyo. batya bannabyabufuzi balogo nnyo. Sina gwe ntya nze sitya ddogo anti teri ddogo eri Isirayiri. Nze nakkiriza Yesu Kristo. Kati abali mu limelight balogo nnyo. Lwaki baloga? Kati lumu baba bagala kubeera kwekumira waggulu. Kati lumu twali tuli eyo. Kati nze newe nkola ntya nga sigenze kuloga sigenda vaayo? Mpozi ng'osaba ennyo. Naye ate kitegeeza asaba ennyo tagenda beera musacula music. Si sacula music. Meme yange etendereza Mukama. Bw'obeera ng'oyagala okulaba obulungi bwa Katonda olina kubeera ng'otendereza Mukama ng'okola kwagala kwa Katonda. Naye bw'obanga okola kwagala kwo tosobola. Kati nze ompa amagezi ga kusaba nnyo. Kwa magezi ga kukyuka okusaba ennyo kiri awo naye ate okukyuka kya mugaso nnyo. Nakyuka era nagambye ne eno Sande gye mba ntandika n'okujjayo ematuggeeyo ku looko. Ogenda tandika okujja ffe tukwaniriza naye nga tozerwa bigendererwa byonna ozerwa kuweereza Mukama. Era ffe we have one person, tuli muntu omu, tweyagala tetuboola muntu, tukola ki bwetyo tuli. Obadde okyannyumiza. Mbadde nkunyumiza ku ki nti amagombe gakozesa buli muntu yenna. Abayimbi waliwo entebe ya love ogituukako booti emagombe nga olaba nze ntudde mwene entebe naye eri entebe eba ya golodi nga eriko ebifumu ebifumita love etambula n'amafumu. Love kyebava buno omutima bwa love babuteekamu obusaale. Naye ate love nzijukiranga nti love ye Katonda simanga Katonda kwekwagala. Anti kati bo bali omulimu gwabwe kujjawo kwagala kwa Katonda. Kujjawo kwagala kwa Katonda. Kugamba baleetera omuntu okulaga nti ekyo kye tuyita okwagala bokwekufa. Baleetera mu kwagala baleetamu amaziga. Okwagala baleetamu ennaku ate okwagala kwa Katonda tekubeeramu nnaku tekubeeramu maziga. Okwagala okwa Katonda tekubeeramu ebyo. So nali ndi awo nendaba abayimbi nendaba some pastors nga bali mu hell nga bali mu magombe nga batudde nga basinza entebe ya love, entebe y'okwagala kuli nga kuliko omukazi atuddeko ng'omukazi mulungi nnyo nga akyusa ebifaananyi n'afaanana ng'omuyimbi wa Uganda ono atera okwambala obwereere alina buhipusi bwe buti nga naye avaamu ezziga li mu maaso. Naye abakazi bonna balina hips. Oliye ezeze magombe. Yazijja magombe n'azeeteekako oba bazadde abaana asigala nga bw'ali. Obulungi bw'oli mu butebe bw'amagombe buli kibi mukiwa magombe ebirungi bye muwa Katonda. Gwe kyoyita ekirungi ye Mukama akiraba kibi. Ate era n'omuntu alabira mu nsi yemu yalaba kibi. Kati ne wa Katonda aliyo bibi byokka. No, gwe kyolaba ng'ekirungi si kirungi. Kati lwaki temufunayo ekintu ekirungi kyo ne mukyewa kwolwo? Wetugamba sente wetugamba nti ze magombe sente zirimu endagaano zirimu omwoyo ogamba sente nnungi. Ate ze tukozesa mu kkanisa ng'ebirabo. Era lwaki zo temuzigaana? Anti nagamba teri kintu kikozesebwa mu setaani nga si kya mugaso ku nsi. Ekintu setaani ajja n'atubako ebirungi byaffe n'abyeddeza. Kati ffe tulina kukola tutya? Ojja kuŋŋamba nti we mbeera ne ssente
era mbeera nga ali kumpi ne setaani wekiri. Stone M Mm. sente Mm. zituma ebintu bingi, zituma obwenzi, Mhm. zituma obutemu, Mm. zituma obutujju, Esente sente zituma okulwana entalo. Ensi etateredde financially tesobola kuwakula ntalo. webaako n'okulumbaganibwa okw'olutalo yenenya nesonyiwa ne bagenda mu ndagaano ne bagisonyiwa, naye ensi eziyimiridde mu byensimbi zeziyimiruka okugenda okulwana olutalo kubanga olutalo olwanirwa ssente. So njagala kugamba bannayuganda nti ebintu ffe betulabanga ebyomuwendo wano ku nsi wano ku nsi Mm. byebintu ebivaamu ate okutuzikiriza, byebivaako okutuzikiriza. So nze nalaba entebe eri eyalaavu nga eyimiridde nga bagisinza nga omukazi oyo atuddeko ng'ekaaba amaziga, ate nga oyo omukazi mu nnyimba za laavu kafulu ayinza n'okuyimba n'akaaba n'okukaaba. yatukwatidde omumuli wano mu Uganda. Yakuta omubiri. Abayimbi bapasita bano n'abasinza ye. Kati nalabayo abasumba kati era ono Sabalogo n'abalogo ne bamutuma ne bamugamba genda oba exposing. N'abalogo yaliwo Mamafiina ne bamugamba genda oba exposing. Abaabye ayabye baliwa bano abantu mu nsi. Kati omusumba omu ayabye ffe abantu ababulijjo. Kati omusumba omu yayimiridde katuuti n'agamba nyina mukwano gwange Mamafiina gwe njagala okwogerako, mukwano gwange nnyo, tuvudde wala tuvudde wala, ambeereddewo. mukwano gwange oyo Mamafiina naye nga mupasita. Temwamuwulidde? Namulaba Weewawe Makerere, weewawe Makerere awo Kikoni yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo mu kamera mu lwatu mu bantu. ye nawulira Bugembe. Va ku oyo Bugingo yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo n'obutambi we buli butambulatambula ku TikTok konna. Ngenda kunoonyaako, ngenda kwongera okunonya. Yavuddeyo n'ayogera ekigambo ekyo. Kambabuulire abantu basosietinga n'amagombe. Bugingo ne Mamafiina babboyi nnyo ne Bugembe babboyi. bulijjo ate nga kyo sikimanyi. Nze kambabuulire waliwo Makyaki Masabo. Makyaki mulimu amasabo. Waliwo Makyaki Masabo. Waliwo Makyaki Masabo. Mu nsi muno mwolaba. Makyaki Masabo. Omusajja okeera otya ggwe okukeera n'owaana omulabewo. Balabe balina balabe n'abalabe. Ffe tulina beera balabe b'oli omulogo. Ate yabakola ki? Buli kadde tulina mukola mirimu gyammwe naye akola gigye. Kankubuulireko ekintu kimu. Nze wembeera ne Mamafiina wetuti nga tutudde bwe tuti faya ziba zirinamu kuba bukubi oba nze ne zinkuba bwe mba simiridde mu kukkiriza kubanga ffenna tuli strong. Ye mulogo w'amaanyi nange ndi muweereza wa Mukama w'amaanyi. Kati tuba tugatta ki? Kati yakukola ki? Talina kyankola naye akongojja abalabe bange bensinga okuwalana. Bali balabe bo bakongojja. Nze Lubale balabe bange, Nsambwa balabe bange, era nze njokye bali nabo bakimanyi bannoonya nabo. Nze Sitaani annoonya mulabe wange. Kati abakongojja naye afuuka mulabe bo automatically. Bayibuli etugamba nti tuulanga mu kuteesa kw'ababi. Ate bimanyi tugamba nti tubasembeze naye si mu ngeri bw'etyo. Ffe tuli kyakulabira ku kyansi yonna. Mwabasumba. Kati bw'otandika okukola ekyo nalabye abasajja balina engeri gye bayisaawo obuntu bwabwe. Waliwo olugero Pasita Bugembe lwe yayimbye olw'omulogo ne bamugamba naye kati ku lunaku zino eno lutrendinze TikTok yonna basalamu kapaati kamu ng'ayimba ng'ayogera ebigambo byo simanya Lubale, simanya Bweza, simanya biki n'abalongo, simanya biki babisazemu bitambula, endala ebitundu ebirala tebabiwuliriza ne babigattako ebyabwe byebaagala. Lwaki? Kubanga olemereddwa okukola omulimu gw'olina okukola. Bakulaba oyita n'omulogo, tosobola yimba kintu nti osomesa obulogo nga toyita n'omulogo, era tumanyira ddala oli yakutuma, oli yakuyigiriza ebyokwogera. So nze baganda bange bampuliriza ebintu ebimu tubifuulemu serious, tebatusiriwaza.
kati lumu gundi yakyaza Sabalogo katuuti Sabalogo ate yaliwa waliwo omuntu gwe yakyaza emabega kaawo sometimes back ani yakyaza ani omusumba omu awo mu kibuga n'akyaza omulogo mulogo ki Nabalogo omwogedde Sabalogo yaani we bali bangi abakyaza so kati kugamba nobeera mu church nobeera mu kanisa ya Mukama nga you are the example of the nation notandika okukola ebintu ebitaliimu woke up with no reason no divorcing tokomye ku ekyo nokola ki tokomye ku divorcing otandise n'okwanjula abalogo kiki kyobala abalogo ng'abanjula ati ng'abanjula nga bakazi be ng'abanjula aboogirako mu bukongo nti mikwano gye simanya biki era mikwano gye mutuula mwenna mu ndeku zammwe naye mbakakasa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ezo endeku zammwe zijja kwabika zijja kwabika mujooze nnyo Katonda tokyagala ne Katonda takyagala kati nentuuka ku ntebe ya entertainment oli yagamba mbu tobaagala lwa nsonga gwe tebakuyita balikeyo tebampita kyova olaba kubeegattako eri mu nkiko zaabwe baza okuba babookyayo ati kambabuulire we tudda ku bantu abasetulinze financially I think I'm one of them kati gwe togenda keera kuva eri gy'ovudde ojja oŋŋambe no sense kubanga Mukama ambulesinze era njagala kwebaza abantu abambulesinga with the money oba n'ebintu ebirala abatera okwokyayo abatera okunjokyayo ng'enjogera ya Stone M mbakakasa mu linnya lya Yesu gwempeereza abakozesa okunjokya sigenda keera lunaku n'olumu nga neemamaazizza nga nvudde Katonda ne mubanga mutuusa akaseera nte mukyanjokya nga tebakyakwokyayo iye anti nze street nagisulako dda mubitooke nasulamu dda bangubyeko dda mayumba byonna byused nabyo bankyayeko olw'okubeera lumwavu kati njagala abawala si abawala bokka ne famire yange ne bazadde bange nze okunzaluka okwasooka banzalukuka mama wange anzaalira ddala nayewola emitwalo 80 mu kibiina naye nemererwa okusasula ne banzalukuka ne famire yonna ne beekuŋŋaanyamu emitwalo 80 ne bazisasulayo ne banzalukuka lwa mitwalo 80 tubina byogenda kuŋŋamba kati nenfuula Mukama omuzadde w'abatalina bazadde nandabirira nankuza kati nfuuse omuntu ow'ensonga ate we naava Katonda sajja yannonda nga ndi awo nsiranye yannonda Mukama weebale ya Rabbi singa naye tetwakufuna nammwe singa temundabadde okwawulira ebigambo bino byenjogera nekyaliwo ekyo kubanga kisa kya Katonda so njagala kubeebaza nti mwebale nnyo mwebale eddala okunjagala mwebale nnyo okundaba nange mbasuubiza ngenda sigala nga ndi muntu mulungi nnyo gye muli nga mpeereza Mukama n'omutima gwange gwonna weewaayo okuweereza Katonda n'obulamu bwo bwonna n'obulamu bwange bwonna abakwokyade tebakyakwokya gwe osigala Katonda naye tebasobola beera nga tebakyanjokya omanyi lwaki Mukama akwokyezza ku lwange lwaki tonjokya ate Mukama abookyezza atya ku lulwo anti nze abasabidde omukisa oli womala omusabira n'atereera nga njokya libanga na bbanja oba obasabiriza libanga bbanja nga tesiri kugambye kati Stone M tukubye waneno tukoze waneno ebya social media obimanyi ne wajja wakwatayo akantu katono nnyo kyanoyo neeri okwekuba emitwalo n'emitwalo oyinza okunerabira kati ate ki nkuyita nange nenkwokyayo small logical simple logic simple akatereeza simple logic abanange ntobye n'oluzungu nze gwe mulaba naye kwegamba bwekityo ekifaanana so baganda bange bandaba era bampuliriza
njagala kubeebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwebale gyonna gye mutuusako engalo mwebale nnyo okutulaba okutugoberera oba ng'onoonyaako nga wali yagadde okuyimirira naffe twagala kukola crusade zaffe twagala luddamu zi openinga naye twagala nti tugenda ziddamu zitegeka nga tutegese bidongo tugenda otuuka nga tulina bidongo byaffe banaye tugenda otuuka mu crusade nga tulina bye twanyiigidde olw'ebidongo nga tulina bye twayombye nabo olw'obutebe olw'emmotoka ezitambuza ebidongo ne tusalawo nti at least for starting tusooke tufune emizindalo egyaffe awo tugende mu maaso kati n'ekirala bw'oba ng'oli eyo nga gwali yagadde oba ng'olina connection yonna okusobola okuyambako abaana baffe aba believers on the local ministries tubayita local foundation for orphan eri local foundation foundation yamu yes ng'ekkanisa bw'oba nga yali yagadde oyimirira nayo jangu tuwerera abaana okutandika ku mitwalo 15 ogenda mpaka ku mitwalo 5 kubanga waliwo bye twatadde mu kisulo twagyemu abawala abasumuseemu tubateeka mu kisulo twagyemu abali mu candidate classes tubateeka mu kisulo kya mitwalo 5 sobola ogaa nti kankwateko wano eno nsobola okuzimba obwakabaka bwa Katonda ate ebyo ebintu ebiweesa omukisa ate era twagala nayongera ozimba enju yange eyoli mu ggulu twagala zimba ssomero lyawo wano nga ffe eryaffe nga likoma ku P7 so tubasaba muyimukiremu mutukwatireko oyinza okukola kyokoze otola ku kyonna kyonna kyotodde nogaa nti musumba ku kasomero kasi togaa nti kasomero tukateeka ku akawunti ya ssomero essomero lye lirina akawunti twaguddewo ka akawunti naye nga tukateekako ssente savings wakuggulawo ssomero lya 226 lwodda komawo n'akawunti eyo tugibasomere okay tuba tukifudde nnyo kyakusabiriza by the way ye topic gyenjagala tuddeko awo soka omalirize okay kati nje mbadde njagala kwogera nnyo ku gundi ku entertainment chair erina nayo atuddeko tumaze ya love waliwo entebe ya love tugimaze waliwo entebe y'ebinyumo erina gituddeko yani abakulira ate eno bona batuddeko yabanga abakulira olyose nonzizaako awo mabega nonga nti ani abakulira kati olaba eri entebe gye mbadde njogerako eyagundi ya love kati erina goddess of the sea oyo Jezebeli katonda w'ennyanja abeera alabikira nnyo mu mermaid abanga kyennyanja muntu kyennyanja nga waggulu muntu wansi kyennyanja ye azaala obwana bungi bulenga bumese kati oyo azaala mu ngeri ya kyennyanja era Lazarus simanyi wa ngeri gyazaalamu naye anti era ekyennyanja kyekizaala abaana abangi ali awo kati azaala obwana nawo nga muntu kyennyanja kati ezo pawa zaabo zemukozesa eno bano okufuna tutumu okufuna okwagalwa n'obeera nga bakwagala ng'oyagalwa nnyo kati bakolagana batya naye bamugjawo lumu oyo muyimbi yakeera n'ayimba oluyimba ng'asinza amagombe ne bano abantu notandika okulaba nti ku lw'omukwano gwo nakyuka ku lw'omukwano gw'entebe eyamuwa omukwano abantu okumwagala yakyuka sente n'azifuna mbamanyi zino ennyimba ziba za laavu tegeeza nti anti nga wano ku nsi ffe tetubitunuulira nnyo eri bitunuulira otunuulira laavu olowooza laavu neyaga kati gwe laavu ekyusa etya anti abali ku lw'omukwano gwo jjukira n'agambye entebe gy'asinza ya mukwano bagiyita mukwano kati ku lw'omukwano yakyuka ku lw'omukwano gwe yakyuka oba ali afunye omwagalwa okyova abali mu laavu bazikozesa nnyo ne banene abali mu kwanjula abo ku mbaga ennyimba ezo nnyimba za Queen Kama bazikozesa ebintu mubirabanga ebyokusaaga kati waliwo omuyimbi omu kati era mu nnaku ezo yali ayimuse era n'agwa muyimbi ki era naye ayimba nnyimba za laavu musajja aliwo abantu bangi abagudde munnaluweero lutalo yagudde yagwa tasawa kugwa naye omanyi lwaki yagwa twereetesaleetesa mutima mulungi ng'ate bwe tebagwagala alina kubeera ng'ali solid n'omutima omubi entebe z'emagombe gye ziri entertainment chair weeri byokero bijja
mu nsi ya myoyo. Lutalo ajja kujja kwesibeko bano baatutte Franka Ntambi. Franka Ntambi yani. Oyinza okuba tomumanyi naye baamututte Bamututte. mu kkomera. Bamanyi. Be bamanyi. Zasoose. Jeff Kiwa yamukutte n'amutwala mbu simanyanga mbu yamwogerako nga gwe wooyogera ku musajja. Ogambye nti yafunye omutima omubi. Sagwa gwedda gwayogera amanya gaabwe. Anti gw'ogamba munnaluweero eruweero. Yali eruweero yekka. Awo oba otidde nkitegedde. Ntidde era nze ndi muntu. Naye ate si bannakutya. Bayibuli etuwa amagezi naye ate tuba namwe kutya. Nze sitidde naye ate nyina okukozesa amagezi gange. Simple logic. naye ate kino kiri bwe kiti. Ffe twebaza Mukama kati n'eggwanga nalyo liba mbaavu. Okusiba omuntu alina abantu balabirira 10 njawuza nga nva wabweru. Oyagala kuwoza ng'ova bweru. Wanise kati oyagala woza ng'ova bweru olwedde. Bwe twogerera embeera eri wano Musumba Wanise ayagala kuwoza ng'ava bweru. Naye olaba kati kibanga kwogera mazima. Waliwo omusumba omu gwe nasanga Magombe. Gwe nasanga mugenda nga yasibibwa mu kkomera. Nga bamuvunaana omusango. Nga Sitaani yamuvunaana. Setaani avunaana abasumba ba wano. Abavunaana. Bamukoze ekyati. Anti abo batuulamu abasosietinga naye. Ojjukira omusumba omu we bamukuba amasasi. Mumanyi. Ku ntandika y'omwaka oguwedde. Yali akola ki? Yasosietinga na Magombe ne bakola endagaano kati n'agikyusa. Nze naliyo mu Magombe mwennyini olwo. Naliyo nze jjukira embeera yo babeera tebandaba. Gwe ng'obalaba. Mbaako siiru ey'omwoyo mutukuvu. Ne bamukuba omukira. Twagenda owulira eno baba. Omusumba alina omukira. Kati waliwo omusumba omulala gwe nalaba nga ye ali mu Magombe. Naye nga bamusiba ne bamukwata. Omanyi emmeeme ye nga baagikwata. Kati mugikwatira eri Magombe ne bagitega ebyuma ebiti nga birimu engeri y'obusumaali obufumita ennyo buli shaapu. Kati nga gwina beerawo nga gubalansingira mu maka tegwina koona eno kufuluma tegwina kudduka eno kudda eno kunda eri nga bamusibira awo. Kati nga ali kuno ku nsi ye oba wemudde oba ayogedde ekigambo ki oba agwedde ekigambo ki yakwatibwa emmeeme ye si yaliyo oligino ye eri nga musumba. Kati tuwugira ku bintu ebyo nga mugamba nti ate bannaye. Kati toyina ngeri ki gy'osobola batasaamu. Batabasobola kwesabira. Ate bakyasobola bawambibwa dda. Kati balina kujja ku looko. No sibayise kujja ku looko naye mpita Bannayuganda tusabire abantu abo. So balina kwesabira eggwanga lyonna tulina basabira. Omanyi ffe wano ku looko abantu betuzimba tetubazimba tetwagala nnyo zimba musingi gwa kusabira bantu. Tuzimba musingi gwa kwesabira. Kye tutegeeza kye kyaki nti omuntu osobola okubeera ng'osobola okusaba n'osabira ensonga zo n'osabira ensonga za munno n'ensonga z'omulala n'ez'omulala. Kati waliwo nabbi w'obulimba omulala naye gwe nkubuulire bw'otuuka mu nsi y'emyoyo ate oyinza n'okutya n'ekkanisa kivula abantu abamu oyinza n'oggwa eddalo oli agamba mbu Katonda akuba mu ntebe oyinza n'oggwa eddalo. Ofa bufi. Entebe ya Katonda ogimanyi. Olaba okuwulira buwuliza eddoboozi ly'ekikambwe ennyo. Kati mbadde njagala kugamba nti nalaba nabbi w'obulimba wali muno mu kibuga asumba nnyo baana bato. Ali muno mu kibuga asumba baana bato atya aba kampaasi. Asumba nnyo abavubuka okusinga. Naye ekyabakola abalemesezza okusaba kubanga buli basaba amaanyi ge bagatta. Kati kyakola abakulamingisa ennimi ffe tuyita spiritual language. Bino bye mwogerera mu nnimi ezitiisa. N'ennimi ezo muzikoppawo. Sebolo kati oli yazibasomesa ozikoppa. Tebali mwoyo. Bw'oyingira omwoyo nso okyusa olulimi.
nze nga byagamba mwoyo yakikola nze nga byagamba akikola mwoyo ye bw'ayagalidde nze kisobola okukolebwanga mu mwezi omulundi gumu oba mu mwaka. Olwo oli asaba buli lunaku asaba oluba okukwata akazindalo kati n'akulukuta lugafulo manya yakoppa yakulaminga bazikulaminga abo kati naye ekyaba ensonga lwaki afuba nnyo okubalagira mwena musabe mu nnimi abalagira bulagizi nti mwena musabe mu nnimi mulina okusaba mu nnimi mulina okuyiga okwogera mu nnimi nga kyanoonya ki ayagala mugire oba kiri kitya ayagala ezo ennimi za ddala ziba zitegeeza beyogera osobola okuddamu n'obijjukira. bayibuli eyogera mu bikolwa by'abatume 2 eyogera ku kisenge ekyowaggulu ebyali mu kisenge ekyowaggulu mwoyo mutukuvu yakka abantu boogera mu nnimi naye si muli kadde olina okwogera mu nnimi nti ogenda kwogera mu nnimi olwo omanyi lwaki Katonda Yesu yagaana oluwala okusaba mu Luwarabu mu Uganda. Yesu ye yalugaana Oluwarabu talwagalira ddala. Yesu naye Oluwarabu ki ekyasooka? Yesu nanti kati wemba nkuzizza mu bino ebyaffe bye tusoma Abawarabu be basooka okujja wano byammwe musoma n'ebyange byensoma byanjawulo byammwe byansi ebyange bya mwoyo. Kati nze Katonda gwe manyi Yesu gwe manyi ye Katonda yali kigambo okuviira ddala mu ntandikwa oba Katonda mwana. So Yesu ye yasooka Abawarabu abo. Yesu yaliwo ng'ensi tennatondwawo. Kati gwogenda kuŋŋamba ki nti Oluwarabu lwe lwajja? Nze mpeddeyo Oluwarabu manyi we lwajjira? Oluwarabu lwajja juzi wano eno ku munaala gwe gundi ku munaala guno gwa Babilooni nga bazimba omunaala bakyusiza ennimi. Oluwarabu lwajjira ennimi zino we zajjira naye ffenna twayogeranga olulimi lumu olutegeerekeka. Olulimi olw'entero bagambako mu nsi y'omwoyo nti buli muntu aba aluwulira buli kyogera oba okitegeera. Oluwarabu lwajjirawo mu kaseera ka Babilooni. Lwajjiraawo. Kati gwe oŋŋamba ki? Nze naweddeyo pangudde nange ensi y'omwoyo eno mugirabanga ey'okusaaga n'ensi y'omwoyo eririyo ya ddala ebigirimu bya ddala. Kati ono ekyakola lwaki abayigiriza okusaba mwezi ennimi? Si kusaba wabula okwewussa mwezi ennimi. Kati wamboogera na mu luddi kyabamu ebigambo ebyo mwogera nga mbu mugenze mu mwoyo osobola bijjukira oba tobijjukira oba tobitegeera. Kati oyogera byaki by'otategeera? Naye kati bano anti bo kibakiyiga nti no kyekyokulwanyisa ye abagamba kyekyokulwanyisa kumbe tayagala mwokye emizimu gye. Alina emizimu tayagala mugyokye. Bino bimugamba fire. Tayagala omensoninge ntwokya emizimu gy'ekifo egirumbagana ekifo kinene emizimu egifugira mu bbanga egifugira mu bwengula tugirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twokya balubaale ebibbo by'abalongo obyogera otya mu nnimi? Babuuze bakyaliibo bali awo mu kibuga naye nabbi wa bulimba yajja naye ayina abantu batutte mu kuzikirira bonna bagenda mu kuzikirira mugenda mu kuzikirira mwetereeze obasaasidde mwetereeze mumanyi gye muba mukola mumwekyusize musooke musabemuko mu Luganda oba mu Luzungu mu nnimi kale ze muwulira ze mutegeera obulungi musabemuko mwezi ennimi ze mutegeera bulungi okumala ng'omwaka gumu mulawo bataagwe. Ate kiba kimusuula anti babira batandise okutaapinga ku ggulu. Akabayigiriza akagenderedde tebamwokya. Kati mu kkanisa asomesa ki? Era yeefula nti asomesa Bayibuli. Kumbe ng'asomesa ki? Ng'asomesa birala. Musege gwambadde byoya bya ndiga. Ogwo gupasita? Musege. Musege. So balokole tuweebereremu tugolokoke twake. Ati nze wendaba abantu bakuŋŋaanidde nange wengenda okugenda nze kati njawula ntya? Nze nsanze musumba ali gwe weeteke nawe mu bigere byange musumba ali eri abuulira kati ate gongamba musege. Kaakati nze njawula ntya nti kati guno musege byasomesa si byo? Bayibuli egamba nti abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kaakati sooka ojje mu bwongo bwo to look for the miracle okunoonya ekyamagero
sooka okigye mu bwongo bwo anti ndi mukubuulira kati gy'ogenda okusabira omala onoonya wakugyamu nti no saagala agenda kufuna kyamagero tandika okunoonya katonda mugambe katonda njagala alaba ggwe ojja wulira nga olumirizibwa ku lw'ekkanisa naye obeera nga ogenzeeyo nti mukasa bannange njagala kunsabira ku kirwadde mukama simanya bannange nyina ekirwadde kinnuma simanya nze mukama katonda wange obwavu bunnuma simanya nze genda bakubbe genda bakufere abasumba abakola tebakyaliyo gye tuli nange gye ndi anti ngamba oli ng'agenda kunsabira ekirwadde kyange kiwone abalema batambule weetuli wendi osabira omuntu n'alatambula bulungi nnyo 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 nnyini ddala nga mulema ali solid ku kyalo kyonna kyemumanyi bulungi nnyo asobola okutambula nnyo nnyini ddala omulalu n'alamuka yes era nze sikolegana abalala omanyi abalala bankuba bansange bagamba gwe olina omuliro tusemberera so katonda asobola okukola buli kintu kyonna kyonna kyoyagala naye lwakuba nti abantu akyagala ajje leero enkya kikole ko olwonyini yaveewo ng'akikola kati katonda agenda olaba mu mutima gwo gwoze nagwo okuwona kw'omwana wo oba okuwona kw'omukwano gwo okuwona kw'omuntu nga tokirina mu mutima gwo just oyagala bwagazi nzizegezesa maanyi kango gayina ebintu byekika bwe kityo kati bye mukama tagenda kukolera tebikola oba oyagala okukola ne mukama okola na mukama yennyini nyini sina bantu sina baana b'abantu we naye waali awo naye nga maliriza njagala kwogerako ku muganda waffe ku nsi yaffe Uganda n'okulumbaganibwa kweyina nti tujje tugisabire ku lunaku olwokusatu tutandika ssaawa 7 ogw'emisana okwegayirira mpaka ssaawa emu yennyini nyini ani agenda otulumba era okusibuluka tusibulukirawo ku kyaki wennyini nyini mujje tusabe ffenna tusibulukirawo ku kyaki naye nga twewala ebintu bino wammanga tusabira entalo tusabira omwoyo gy'ebisiyaga emyoyo gy'abalogo tusabira emyoyo okuwangula okufuna akalulu ak'amazima n'eddembe tusabira ebintu bingi era abantu mwenna bagenda oyimirira osabira eggwanga ng'osabira eggwanga mukama wajja oyimitira okukola ekikyo gwe teweesabira akalulu kano eno tukasabidde ebbanga ddene naye ate nkyogere ntya buli kalulu kabadde kagenda ng'okutuuka basaba naye era kampeyini era sirabawo nnyo kiba kikyuse era anti kubanga n'obukulembeze nawe bukyukira tewaliwo kigenda kukyuka era ani yakunyiizizza ge mazima nti mazima temugaagala naye ensonga lwaki tusabidde ebbanga nga terikyuka kubanga era newe kakyuka tewaliwo kigenda kukyuka era nekategenda kukyuka kati magezi kigootuwa akaseera akagenda okukyusa embeera kajja ge magezi akaseera kalala si bye bino bye tulimu akaseera akagenda okukyusa embeera kajja kankubuulireko akaseera akagenda okukyusa ebyobufuzi bya Uganda kajja niwe mwefoosinga mutya ne mweyambaza biki temugenda kukakola anti katandika mwezi gujja si we tugenda tutandika campaign campaign tugenda zikola tugenda ziyitamu era agenda wangula agenda wangula kiga mazima kati ate naye akaseera k'okukyuka kwe nze nalaba akaseera nga ebintu biri upside down we biti wabingambako luli nga bikyuse ng'omusajja akaabanga kaana kato omusajja omukulu ng'akyusiza eddoboozi ze mbabuulira mugenda kirabako aliwo yali akaaba omusajja yali agamba era mugenda kirabako kati kikyengezaako okubagamba baganda bange bampuliriza nti akaseera ka mukama okukyusa kagenda kutuuka naye musabe kintu kimu ebintu biveeko waneeno mu makkati waneeno okukwatibwawo ebiti okukwatibwa ekimu byawukanemu katono w'ebiti mujalaba Uganda ensuubize ebintu byawukanye bitya okujja nga atamidde omwenge akira alangirire ne stamp agiteekeko nti ebisanja biba 2
Ebyo babikyusanga bulijjo. Tebajja kuddamu bikyusa. Kugamba Mukama ye tayagala tukulaakulana, ayagala tubeere wano eno wetutyo. Ebisanja babikyusa mu 26 nga tugenda mu kulonda kwa 26. Naguno gwaka tebiddangawo. Yindako jalaba. Ate instead baagala byongeza ng'ekisaana kimu kya myaka nga 7 eyo. Ojalaba. Bibe bibiri batandike buto okuba. Mukama si mwana wa muntu kulimba. Si mwana wa muntu kulimba yadde okwejjusa. Watandika atuukiriza, watandika amaliriza. Kati Katonda alina kye yatandika ku ggwanga Uganda. Okuyitibwa kwa Uganda. Call upon Uganda. Okuyitibwa kwatandika dda. Era kugenda mu maaso katulindire okuyitibwa okwo kutuukirire. Yeah. Kugenda tuukira mu bbanga kikwata ndeyagadde kwangu yanguwemu. Fenga abavubuka. Nabagamba omwaka gwange gutandika 2026. Omwaka gwo. Gwe nga pastor. Ate Ogulaga ogenda kukola ki? omwaka gwange gwe mwaka gwo. Gwo gutandika di? 2026 byonna nagifiirwa ne 2026 ntandika. Totutiisatiisa ate. Ogenda tukolera ki mu 2026? Gwe tunula ogenda kulaba Katonda byagenda okukola mu 2026. 2026 tugenda tandika okukola ku byamagero. Mukama agenda kukyusa. Atwe kye twagala. Atwe kye twagala. Mulwana yaŋŋamba nti ebyamagero byakoma mu mulembe gwa Yesu. Mulwana yaliwa. Mulwana boyi wange omumanyi. Nabiŋŋamba nti sooka nentegeera nga gundi. Sooka nentegeera luvannyuma naye nga maze kale mukonkonamu engolo Katonda ne mubuuza ddala omutwe gwe gutegeera bulungi. Awo ategeera. Adda mu understanding. Waliwo abantu ng'obwongo bwabwe nga tebuli mu bulungi ng'olina sooka muzuukusa. Mulwana akola divinity. Anti kati oyo baba kumuzuukusa tokuba ngolo yokka ogattako n'eŋŋumi. Yaŋŋamba ebyamagero byakoma ku mulembe gwa Yesu. Nkubuulira ebyamagero ate bigenda performingibwa kati. Nze Mukama yaŋŋamba nga sindaba kufa ngenda zuukisa abafu bana. Mighty nga zimaze ennaku eziwerako. Yoze twalaba akatambi waliwo pastor omuzungu baatugamba mbu asimala agenda zuukusa omuntu naye ate omanya mu nfunga bamuzeeka. Omufu bamuzeeka mu mbugo biki ebyo suuka ne bamusiba akaba. Naye baleeta ekeesi mu kkanisa. Oguvubuka ne guvamu nga gwambadde ne gajjiini aga damage. Ne guvamu ne gubuukabuuka mu gutendereza Mukama mu baguzuukizza. Kale lwaki wobeera ozuukiza omufu omuzuukiza mu kkanisa? Bukodyo bwamwe basumba kutukakasa nti mukola ebyamagero. Kyokka Mulwana yaŋŋamba ebyamagero byakoma ku mulembe gwa Yesu. Kamera yaffe tugirina ffe aba Believers on the Local Ministries. Akaseera kalibeera katuuse. Tulibanga mu crusade ng'omwo, tulibanga tulina we tuli. Mukama akitukolere. Ozuukusa omufu. Omufu azuukuke. Ategeere bulungi. Nga nawe omuwulira nga ddala kivundu abadde awonya. Azuukuke nga n'okuwunyaawunya ennyama eddeko atambula agende. Ennyama eddireko awo ennyini. Ku mulembe gwange abafu bana bagenda zuukira. Oba oli muntu bugusa. Omanyi mwe ekizibu kye muyina abannansi bannayuganda tulina okuwakana n'obutakkiriza butusumbuwa. Abazungu ensonga lwaki bakola ebintu ne beera successful buli kyakola akikkiriza nti agenda kukikola. Kubanga yeesiga aliyeni ye, yeesiga Katonda be. Naye bannayuganda. Wali ozuukuzaayo ekiyenje waakiri kale tugumeye. Ate nze Yesu wamulaba azuukiza ebiyenje bimeka? Alina gwe yazibula awo amaaso. Kati nange amaaso go nakazibula sibala. Abazibe bo bangi. Bangi abazibe benzibudde amaaso, bangi abatatambula abatambudde, bangi abalina amabwa gamaze emyaka 2, emyaka 10 bemponyezza amabwa kati ebisimboozi. Ku street eyo mu kibuga ndaba abantu abalwadde. Lwaki tetugana tubayisaamu eggaali n'obajjako? Mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa nange nabawummuza. Kyali ekigambo kya Yesu Kristo.
sigenda genda nga nsanga buli bensanze eyo nti mbawonya wabula gubira nga owulira ng'okoye jangu eri Mukama n'omutima gwo gwonna n'okukkiriza kugambe nti ngenda wonera wa Musumba Kango otukeyo ndikwateko likulukute liwone mu linnya lya Yesu. Bano benda wa ku street tebanaba kwetaaga kuwona. Tebaagala kuwona, baagala kukola bizinensi kusigala nga batambuza bubbo. Nze mutuukako ne mulaba nti ng'akalira bono negundi zange simuwa n'ebinusu simuweeramu kabbo simuteeramu era nziwa bali bakeeteyamba abalala bano abali ku foundation abafiiriddwa abazadde baabwe nga ndaba walituuka akaseera nga agala okuwona ajja kuwona. By the way, that's Pastor Kango. Badde mulalamu Believers on the Local Ministries kwe tusinzira okubeera nti tubaweereza tubakubiriza nti twagala kutandika okukola enjiri banange n'enjiri tugikole. Badde nsaba crusades neeno tuzisupportinge, tugule ebyuma ebidongo ebyaffe tubisupportinge. Lwaki? Waliwo ebigambo nono byayogera ne binyiiza mbu tusobola okuwonyayo ekiyenje. Ana leero sinza nakuwadde ne ka transport nze nkubuulira nze nkugamba baboda ebiyenje ekiyenje olaba kye ky'omugaso ekisaana okuzuukiza anti tugumireko. Mbadde nsaba bannayuganda abampuliriza era abanjagala, badde nsaba tugule ebidongo byaffe, tugulireko kamera yaffe, tubeereko ne kamera yaffe. Kamera tugirina, twagala bidongo byokka. Tugende mu crusade, wabula buli mugulya Pastor Kango, crusade ya Pastor Kango, muleeteyo abalwadde, abalema, muleeteyo abafu. Wagaana ozuukira ku kweno baleeta abafu kweddako agenda zuukira omufu. Anti mbabuulire N'omanyi obulumi abantu bwe babeera nabo nga omuntu aba abafuddeko. mbumanyi kyoganze sifiirwangako lwakuba nze ne bwenfiirwa nkeera mu kyaki nsooka mmala kusaba awo nengenda nenziika. Kati oli akwata omuntu amuleete ku gugundi wabeera akkiriza nti anaawona amuleete, bw'agaana n'akukuba emiggo ejjujja okutta obusi. ankuba ndi mwana muto. Musumba basiibule basiibule kati nkujjeeyo basiibule onsaasire naye omusajja ono ebiwoozi byaleeta bibindeetera nange okuvaako naye nga sirina buzibu bwonna. Obeera nga gokkiriza nti omufu agenda kuzuukira muleete, kubanga Katonda gwe tuweereza azuukiza abafu. Tumumanye tuze nga tumulaba ng'abikola era ku olunaku ajja kikola ku bulamu bwo. Basiibule tutandika otambuza n'ebigere byaffe ng'obudde bukyali. Twagala obajjukiza ne mu butuufu tosaana, twagala bajjukizaako mpozi banna abatulaba nti tugenda kuzimba essomero era tulina orphanage gye tulaninga n'ebintu ebyenjawulo. Twagala crusade gw'owulira ng'olina w'osobola okuyimirira ng'otunyigako akasimu nkubirako ku namba yange eri 779 300 41 2 779 300 41 2. Oba ng'oyagala okujja ku Loko obeera mu paaka empya olinnya takisi n'ogigamba ngenda Matugga ku kizimbe kye bayita Matugga Shopping Center. Bw'otuukawo buuza bali awo nti webatunda scrap wewa yambukirako ekyo ekikubo ekibatunda scrap ekifaananyi ogenda beera okiraba n'ekkanisa ennene ogenda beera ogiraba nga ya white kuliko ettundubaali ne kyaki kugamba twagigattako tent. Mukama akuwa omukisa ng'ojja yenze Pastor Kango Enjoga Abdul ku Believers on the Local Ministries. Tewerabira ku sharinga n'okukomentinga no subscribinga ku channel kuno. Mukama akuwa omukisa wera. Obala nnyo bali ddala omulabi waffe wa Yuginawo TV atambudde naffe okutandikira ddala eri gye twatandikidde. Nze Stone M. Tubakubiriza mweyongere okusubscribinga oyo Musumba Kango nabasuubiza ffe tweyama baweereza tujja kubeera tumuleeta paka tugenda tambula naye paka eyo gyatugamba simanga omwaka gwe gye gugenda otandika simanga gutandika mwaka gujja tugenda kubeera naye ku kiddo nga tutambula naye nga tubaweereza. Lwaki ate mbongerako ekirala just weyongere okusubscribinga osharinge eno Yuginawo TV abaliwo n'abaliddawo mutujjukiranga akuume. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange
eno kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise